baana bange njagala mbaweerere kuba kye kyobugagga kyengabye mu bwavu. Okay, kawa tugenda kuno. Oyagala nemu okulya emmere y'olumbe ng'eba ewooma. Kale kensingira ti kekankolera ennyaako. Kale mwebale okubeera. Bane mbaagala nnyo mukuba ku ssimu mpulira bulungi nnyo ne twogeramu. SB4 bankomeza ku kibijjigiri ntereezeemu. Omwami kibijjigiri gwe mulabye. Waliwo ensobe gye nakoze ekyuma kyange gye kyakoze nti ekyo kivulu baakiyitanga amatendo ga kulabako. Kulabako ey'omugenzi Paulo Kafeero nga yeegasse ne matendo ne bakola ekivulu amatendo ga kulabako. Kyaliyo nga 23 ogw'okumi 96 nadege 98 naye nga kiri 96 bye bituufu twala byange. Bw'ova ku byange ogenda kuwangatta ate wowe nga toyenze oyo kibijjigige nadde enkulage yasaba balansi. Mama nakuwadde omutwalo kati nziriza akenda nabadde ngenda kuwa 10 n'abayimbi. Nti yo yakumya talenti ye muyimbi wa byafaayo nti akumya omutindo okuva yatandika paka taddiriranga tatukanga ku top naye ate tazzanga tatambulanga adda mabega. Okay, otuvuddewo akayimba mukyala mugerwa okalabye ebimu tugezeeko okubi bagamba ebyedda bisasika saagala ebyedda bya music bisasike nti olabye SB4 katono nnyo olabye mukyala mugerwa oluyimba olwaleeta omunene olabye oluyimba olwaleeta nage nti bw'osiŋŋaana omuntu atasengeja nnyo byagenda kwogera nzo gamba mbu oyo yasinga okuyimba naye nga si bwe kiri tiyasinga kuyimba wabula yali mwatiikirivu. Abasajja abo baali basatu Paulo Kafeero, Fred Sebatta, Hamani Basudde. Buli omu kye yayimba yakiggusa naye bonna teri muyimbi yasinga Fred Sebatta kuyimba. Ekyo nkyogera mu myaka gino gye nnina 65 ebintu mbirabye nembitunuulira emmanju ne ku nkoona ne mu kyenyi. Omusajja Fred Sebatta alina ennyimba eza laavu z'osobola okugjayo ne bagamba ne zino bwe gye ziri nga laavu naye nga zisomesa wuliriza n'abawanuka ddayo omunoonye ebituufu ebiri muli nti ate munnange akati bankubye funfugu mu kyenyi kyokka eggwe ensonga gusandala ayitira mu batemu dokita zava gambe kiki nti abuli bulungi oyo Fred Sebatta tomwogerangako ku bayimbi ba wano abaliwo n'abaaliwo n'oyo Paulo Kafeero bayimba nnyo then ne Nabi Hamani Basudde yayimba nnyo oyo awo mule mirembe yayimba nnyo era okwongereza ku ebyo abawagizi ba Hamani Basudde fet ababikolako be tubeera nabo nti bateeseteese ebikulembeddwa omwami Tone Ssempijja nga 29 Desemba tugenda kutambula okuva wali Basudde we yafiira Kabaale Bugonzi. Omusajja yimba awe Kabaale Bugonzi mukona trera gye yava naye mujendendendendendendende oyo mwebo bayabulirawa nti tugenda kutambula okuva Kabaale Bugonzi era tubeetaaga mwenna paka Masaka mu recreation ground